Weewaawo ntendereza Kristo neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange okubeera nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amannya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo. Neebaza Mukama Katonda waffe nga bulijjo olw'obulamu bw'ofamireyo n'olw'emirimu egy'emikono gyo, ate era n'okubeera nga musiimira ddala we yakuwadde okuyaayana mu mutima gwo okubeera nga ogendera ddala mu maaso n'okuba nga weekuumira ddala mu ebyo ebyawandiikibwa. Luno mazima ddala lunaku Katonda lwakoze tunaalujagulizaamu, tunaalusanyukiramu. Era olunaku olwaliro njagala tubeere nga twekkaanya essomo lye tuyita okuyigiriza okw'obulamu. Okuyigiriza okw'obulamu mu Luzungu tukiyita sound theology. Sound theology, okuyigiriza okw'obulamu. Ensonga eno nkulu nnyo yakubeera nga effiibwako olw'ebintu eby'enjawulo bye tuli ogenda mu maaso n'okulaba mu kkanisa. Bantu batono nnyo abamanyidde ddala kye tuyita okuyigiriza okw'obulamu. Buli kuyigiriza kwonna okulabikira ku butuuti obw'enjawulo lunaku olwaleero, abantu nga tebatutte ddala kubeera nga bateekebwateekebwa, bagenda bambi ne balowooza nti balifuna okuyigirizibwa okw'obulamu. Naye singa owulira ebyo bibagambibwa, singa owulira ebibagambibwa n'otunula n'ekigambo kya Katonda, ojja kulabira ddala nga waliwo embeera ey'obwangu. Era abasinga bwe kituuka ku nsonga ey'okweweerayo ddala mu ebyo ebyawandiikibwa, bayina obunafu kubanga nga bwe nakulampulira n'abasinga mbawulira nga bakozesa nnyo olulimi olw'okugamba nti amanyi ebingi anaalamulwa nnyo okukira abo abalala bonna. Era nga enjogera eyo abasinga baagijja mu kitabo ekya Yakobo, wabula nga tebategedde ddala bulungi obukulu obw'ensonga, kubanga Yakobo essuula eyokusatu olusookera ddala lugamba nti temubeeranga bayigiriza bangi baganda bange, nga mumanyi nga tulisalirwa omusango ogusinga obunene. Kati oli mu kuba nti teyategeera kuwandiika kuno n'amaliriza nga yayogera nga bw'ayogera, naye bangi era n'osanga nga mu butamanya batutte endowooza eyo ey'okubeera nga bamalibwamu amaanyi ag'okubeera nga beggulira kye tuyita okusoma okw'ebyawandiikibwa, ne babeera nga tebakweggulira ddala. Naye ate ekyawandiikibwa oba okisomye tekigaana muntu kweyongera mu kuyiga ebyawandiikibwa, okubisoma n'okufiirayo ddala okutegeera. Ekyawandiikibwa kigaanye bugaanyi, kyogedde nga kigaana abantu abangi obutejjaayo okubeera nga bafuuka abayigiriza, okubeera nga bafuuka abayigiriza. Lwaki? Kubanga egambye nti abayigiriza oba abasomesa banaasalirwa omusango ogusinga obunene. Mufunze era Yakobo mu kuwandiika kwe taganya olw'Omwoyo Omutukuvu nti bangi beggulirewo okubeera abasomesa. Lwaki? Ekigambo kya Katonda tekigwanidde kubeera nga kizannyirwako, oba tekigwanidde kubeera mu mikono gy'abantu abateeweerayo ddala kubeera nga baggusiza ddala ensonga mu mazima gaayo. Ensonga lwaki? Omuntu yenna anaabeera omusomesa omulungi, Bayibuli etulaga mu Timoseewo ekyokubiri nti yiga Timoseewo ekyokubiri ebigambo Pawulo bye yakubiriza Timoseewo. Abasinga si beetegefu okwewaayo eri ebigambo ebyo kubanga tebalina budde. Ne bw'osoma Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olw'15, Bayibuli egenda mu maaso n'okubeera ng'enyweza ng'egamba nti fubanga okweraga nga osiimibwa Katonda. Kati ekigambo ekyokufuba kijjako bangi kubanga si beetegefu kufuba. Timoseewo agambye nti fubanga okweraga nga osiimibwa Katonda. Omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Nti tewali muntu yenna agenda kubeera nga ayisa wakati ekigambo eky'amazima ng'omuntu oyo tafuba kweraga okusiimibwa Katonda, ng'omuntu oyo tasazeewo kubeera mukozi. Atali mukozi agenda kukwatibwa ensonyi
ekigambo kya Katonda. Waliwo byatajja kwogera, tajja kubeera nga alina obuvumu okwogera ku buli nsonga yonna etulambikiddwa mu Bayibuli. Kati abo abafuba olw'ekisa kya Katonda okubanga basiimibwa Katonda nga beewaddeyo okubeera nga bakozi nga tebakwatibwa nsonyi wabula nga bayisa wakati ekigambo kya Katonda eky'amazima, abo be bagwanidde okuba abasomesa. Era Bayibuli etulagirira ddala n'obwogenze mu Zabbuli essuula ey'e19 olw'omusanvu paka olw'e11 nti okuyiga ekigambo kya Katonda kya nkizo eri ffe. Amaaso gaffe gaggulwawo, gaakirwa, tufuna okumanya, tutandika okwawula. So Katonda tena n'omu gwagaana okweweerayo ddala okuyiga ekigambo kye, era ayagala tuyige ekigambo kye kubanga ekigambo kye kijja tuyamba okumutegeerera ddala yaani. So sebo gwena eyakyuliranga bwe nakyulira nga nkyali muto nti abamanyi ebingi bakubuuzibwa ebingi. Bayibuli teyina muntu yenna gwegaana kwewaayo okubeera nga agenda mu maaso n'okubeera nga yeeweerayo ddala mu kuyiga ekigambo kya Katonda. So wabula omutawaana guli ku basomesa. Abasomesa eyejjayo yenna ng'agamba agenda asomesa kigambo kya Katonda, omulimu n'agutwala nga gwa kusaagiramu, gwa kwebakiramu, n'agutwala mu ngeri ey'ekyejo n'abeera nga teyeewaayo kufuba kweraga nti mukozi akkirizibwa mu maaso ga Katonda, oyo alabulirwa ddala. Kubanga era Katonda takakasa muweereza yenna atali mukozi, takakasa muweereza yenna atafuba kweraga nti asiimibwa mu maaso ge. So ffenna tulina kwewaayo. Bw'oba ogambye nti no oli mu buweereza, tobeera mu buweereza lwa linnya nti omuweereza gundi ne gundi mpeerereza eri. Tobeera mu buweereza olw'ebirabo by'osuubira ofuna. Beera mu buweereza kubanga ekisookera ddala otya Katonda, ekyokubiri ekigambo kye okissaamu ekitiibwa, ate bwe kituuka kusomesa okisomesa kyonna watali mbeera eyakwatibwa nsonyi. So twogera ku kuyigiriza okw'obulamu tutegeeza ki? Okuyigiriza okw'obulamu kusonga ku nsomesa ekolebwa nga ya bwesigwa eri ekigambo kya Katonda kyonna. Ensomesa ekolebwa nga ya bwesigwa eri ekigambo kya Katonda kyonna. Mu bufunze tuba tutegeeza nti ensomesa bw'etyo essaamu ekitiibwa ebyawandiikwa mu ndagaano enkadde, ate essaamu ekitiibwa eby'endagaano empya. Naye ng'era ekyo kyonna kukibeerawo, kisoboka okubeerawo olwa bino bye tulabye mu Timoseewo ekyokubiri 2:15. Tufubanga okweraga nga osiimibwa Katonda. Omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. So omuntu atuuka atya ku ddaala okubeera nga akola okuyigiriza okw'obulamu? Omuntu oyo alina okufuba okweraga nga asiimibwa eri Katonda, nga mukozi atakwatibwa nsonyi, nga ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Tulina okuba nga tukyogera lwatu nti okubuulira okwannamaddala mulimo si mwangu. Okubuulira okwannamaddala oba kye tuyita true preaching is hard work. Okubuulira nga kwannamaddala mulimo si mwangu. Yensonga lwaki Bayibuli ekozesa ekigambo kye tuyita fubanga okweraga. Kati abatali beetegefu kubeera nga bakola okubuulira okwannamaddala okwetaagisa omuntu okufuba, bw'asoma ekigambo kino fuba oba ey'oluzungu negamba do your best to show yourself approved, bo banguyira nga batandika okugamba ekyo ekigambo kyateeka, nze siri wansi wa teeka ndi wansi wa kisa. Nti ne bye tulagirwa mu luzungu bye tuyita imperatives, what we ought to do, bye tuyigwanidde okuba nga tukola, buli kimu bakirabanga kiteeka nti awo bonzeza mu teeka, tonkuba teeka. Bayibuli egambye fubanga, kuba kye tukakasa kye kino. Timoseewo okukola omulimu omulungi ogw'okubeera omuweereza omulungi agwanidde okufuba, okuweewaayo okuyiga, okwewaayo okusoma, okwekkaanya ensonga ez'enjawulo. Olwo lwajja osobola okuba nga ayisa wakati ekigambo eky'amazima nga takwatibwa nsonyi, alina okuba nga yeeraga nti mukozi. Ensonga eyo era ogirabira ddala bulungi bw'osoma Timoseewo ekisooka essuula ey'okutaano olw'e18. Enyweza ng'egamba bw'eti
nti kubanga ekyawandiikibwa kyogera nti tosibanga mumwa gwa nte ewuula eŋŋano, era nti akola emirimu asaanira empeera ye, nti omuweereza wano ekifaananyi ekimwogeddwako kye kifaananyi eky'ente ewuula eŋŋaano. Ente ewuula eŋŋaano ng'ekoze bulungi omulimu gwayo tegwanidde kubanga esibibwa omumwa okulya. Omuweereza akola emirimu obulungi asaanira empeera ye, nti abakristaayo bakubirizibwa nti omuweereza yenna atwala eddaala afuba okweraga nga asiimibwa Katonda, nga mukozi, nga takwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Bayibuli eraga nti omukozi oyo omuweereza bw'atyo agwanira empeera, kubanga omulimu agukoze bulungi, akola obulungi agwanidde okubeera ng'afiibwako ekkanisa, ng'aweebwa obuyambi obwa ssente n'ebintu ebirala. Naye omuntu yenna okusinza ku bino bye tula mu Timoseewo atakola ekyo talina kyagwanira kyonna. So Katonda mwene okuyita mu kigambo kye yateekawo dda kye tuyita standard. So bwe twogera ku kuyigiriza okw'obulamu, ekigambo eky'obulamu kye kigambo kye kimu mu Luzungu kye tuyita sound. Okuyigiriza okw'obulamu nga bwe tumaze okuba nga tulaba nti yensomesa enneesigwa eri Bayibuli yonna. Naye ekigambo okw'obulamu kitegeeza ki? Kitegeeza ekintu ekyesigika, kitegeeza ekintu ekituukiridde, kitegeeza obwesigwa, nti kiri reliable, kiri accurate, kiri faithful. Bwe twogera ku kigambo kya Katonda, kyesigika, kituukiridde, kyesigwa, nti tetuyinaayo kipimo kyonna kirala. Ekipimo kye tuyina kye kigambo kya Katonda, nti okusomesa kwonna kuyina kuva mu ekyo ekipimo kye tuyita ekigambo kya Katonda, era tewaliiwo bigambo birala byonna ebisukkuluma ebyo ebyawandiikibwa bye tulina okugamba nti kye kipimo kyaffe oba bwe buyinza bwaffe. So ekigambo kya Katonda kye kipimo kyaffe, bwe buyinza bwaffe, kwe tupimira ekyo kyonna kye tuyita eky'obulamu n'ekitali kyaki kya bulamu. Y'ensonga lwaki omuntu nga takkiriza mu kye tuyita obukulu obw'ekigambo kya Katonda, mu kye tuyita sufficiency of the scripture, nti ekigambo kya Katonda kikulu era kimala, nti ekigambo kya Katonda kiina ebigambo byonna ebya Katonda byateeseza abantu be okuba nabyo mu mirembe egy'enjawulo egy'obununuzi, era kiina buli kantu konna Katonda kayagala otugamba akakwata ku bulokozi n'okuba nti tumwesigira ddala. Omuntu ali ku ddaala eryo ery'okkiririza mu bukulu obw'ekigambo kya Katonda nti kimala, nti kiina ebigambo bya Katonda byonna byateeseza abantu be okuba nabyo mu mirembe egy'enjawulo, era kiina byonna Katonda byetaaga otugamba ku nsonga y'obulokozi n'okuba nga tumwesigira ddala bulungi. Omuntu oyo osobola okugamba nti agenda kubeera n'okuyigiriza okw'obulamu. Lwaki? Kubanga Katonda mu bujjuvu yamala dda mu bujjuvu otuwa buli kintu kyonna kye twetaaga okutegeera ku nteekateeka ye ey'obununuzi. Tetusuubirayo bubaka bupya, tetusuubirayo birooto, tetusuubirayo kwolesebwa. Byonna bye twetaaga okubeera nga tutegeera enteekateeka ye ey'obununuzi yabituwa dda. Ensonga lwaki abasinga ku mmwe abadde bagubira okusomesa kwaffe muwulidde ebiseera ebingi nga mbagamba nti ebyawandiikibwa oba Bayibuli sinzigule, Bayibuli yaggalwawo dda. Ebitabo bye tulina 606 binywereza ddala nti kyonna kyonna Katonda kyagala tubeere nga tutegeera kyatuweebwa dda. Lwaki? Kubanga ekigambo kya Katonda kye kipimo kyaffe ekisemberayo ddala. Okusomesa kwaffe kuyina kubeera nga kwa bulamu. Bwe kiba ng'ekigambo kya Katonda kye kipimo kyaffe, okusomesa kwaffe kugwande kubanga kwa bulamu. Lwaki? Ekyo eky'obulamu kyesigika, kituukiridde ate kyesigwa. So bwe twogera
kukuyigiriza tugamba ensomesa y'omuntu eyo ya bulamu tuba tutegeeza okusomesa okwoyo omuntu kuyisiza ddala wakati ekigambo kya Katonda ekyo ekituweereddwa. Okusomesa okwoyo omuntu kuyisiza ddala wakati ekigambo kya Katonda ekyo ekituweereddwa. Kyamateeka nnya olwokubiri temutoolangako ate temugatta ku kigambo kya Katonda ku kigambo kyange. Kyamateeka 12:32 temutoolangako ate temugatta ku kigambo kya Katonda. Ngero 3 olwokutaano paka olw'omukaaga lunyweza ensonga y'emu. Bakolinso ekisooka 4:6 etugamba nti tetugulumiza omuntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Yuda 1:3 etugamba nti tulwanire ekyo ekyatuwa omulundi ogumu ate era ogusembeyo ddala. Yuda 1:17 etugamba tujjukire ebigambo eby'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo bye baatuwandiikira. Ekirala Peetero 2:2 etugamba nti tujjukirenga nnyo ebigambo ebyatuwandiikibwa bannabbi ba Katonda abatukuvu n'abatume ba Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala kubikkulirwa 22:18 paka 19 etulagira ddala obutagatta oba obutatoola ku ebyo byonna ebyawandiikibwa. Mikwano, omuweereza alina okuyigiriza okw'obulamu. Ekipimo kye ekisemberayo ddala kye kigambo kya Katonda. Talina kipimo kyonna, teri kuwandiika kwonna kulala kusembera bituweereddwa mu Bayibuli. Teri kirooto, teri kwolesebwa, teri nti nawulidde eddoboozi. Ebintu eby'engeri ng'eyo ebisemberera ekipimo ekituweereddwa nga kye kigambo kya Katonda. Era emiganyulo weegiri egy'okubeera nga okuyigiriza nga twekuumira ku kuyigiriza okw'obulamu. Omuganyulo ogusookera ddala ogw'okwekuumira ku bigambo ebyo eby'obulamu kwe kutegeerera ddala nti okuyigiriza ensomesa yonna ey'obulamu. Ensomesa ey'obulamu ya mugaso nnyo eri ekkanisa n'obulamu obw'ekikristaayo, kubanga ensomesa eyo ey'obulamu y'engeri ey'enkulungo, y'engeri yokka gye tukulamu mu Kristo, y'engeri yokka gye tukulamu mu Kristo. Ekitegeeza nti omuntu yenna singa asangibwa tali wansi w'ensomesa ey'obulamu, omuntu oyo tasobola kukula mu bulamu obw'ekikristaayo, era n'ekkanisa tesobola kubeera nga ekuza abakristaayo abagirimu, ate era omukristaayo tasobola kukulira ddala mu kumanya kwe okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki mujjukira bulungi Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olw'okubiri lugamba ng'abaana abawere abaakazaalibwa mwegombe amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka ku bulokovu oba ku bulokozi. Nti amata agataliimu bulimba Bayibuli geeyogerako y'ensomesa ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda. Lwaki? Jjukira, kyesigika, kituukiridde, kyesigwa. Nti ng'abaana abawere abaakazaalibwa mwegombe amata ag'omwoyo agataliimu bulimba. Ebirala byonna osobola okulimbibwa, naye wootasobola kulimbibwa kwe kweteeka wansi ow'ekigambo kya Katonda. Bino mmayinde ddala byemu ku bigambo bimulwawo okubeera nga mukola mutya nga muwuliriza. Naye ebigambo bino mwebiri mu Bayibuli yo. Olina kutwala butwazi budde n'otuula n'ogyesomera, ate olina okubeera nga weewaayo weteeke wansi w'akatuuti ak'omusajja eyeeweereddeyo ddala okusomesa ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo gonna ng'ayisa wakati. Kubanga laba kino, omukristaayo n'ekkanisa yonna bajja kulira wamu, akula. Omukristaayo n'ekkanisa yonna bakula mu bulamu n'enneeyisa ng'obulamu bwabwe babutadde wansi w'ekigambo kya Katonda. Tewaaliwo ngeri yonna omukristaayo gy'asobola kukulamu oba n'ekkanisa engeri gy'esobola okukulamu mu bulamu bwayo n'enneeyisa yaayo ng'ekkanisa teyeetadde wansi w'ekigambo kya Katonda. Round about yaffe si ndala, ky'ekigambo kya Katonda. Tulina kwetalira awo ku kyo. Singa ekkanisa ewuliriza era n'egoberera ekigambo nga kibuuliddwa mu bwesige bulungi
ekkanisa eyo ejja tandikira ddala okufaanana oyo gwegoberera. Ekitegeeza ekkanisa bw'eba tewuliriza kigambo kya Katonda ekibuulirwa mu bwesige, ekkanisa eyo eba tejja kufaanana Mukama Katonda waffe, wabula ekkanisa eyo ejja kubanga efaanana oyo omusumba waayo. Bwebeera nga omusumba gwe mulina waalwali, obulamu bwammwe bugenda kubeera nga bwaki bwalwali. Bw'abeera nga anoonya byakayaka, anoonya buzannyozannyo, nga muntu wa buzannyozannyo, ng'alimu obunakatemba, nga bw'asinga okubeera nga bwaggulidde ekkanisa ye, ebintu ebya entertainment, ebyamasanyu nga bye bisinga okuba mu kkanisa yammwe, biweebwa nnyo obudde okusinga ekintu ekirala. Asinga kumalya okwogera kwe ku birooto, kwolesebwa, simanyi nneewulira ey'omubiri, amaloboozi. Olina tegeera ddala nti naawe kennyini gwe tuyita theologiawo oba theology wo ogenda kubeera nga naye bw'oto bw'okola, nga ne bw'obeera ovuddeyo gye mukuŋŋaanira, oli muntu wa birooto, oli muntu wa kwolesebwa, oli muntu wa nneewulira ya mubiri, oli muntu abeerawo ng'onoonya amaloboozi, era bw'obeera nabo obabangula mu kubeera nga bawulira amaloboozi, banoonya ebirooto, banoonya okwolesebwa n'ebintu ebirala. Olulimi lwa kompyuta luli nti garbage in garbage out, ky'oteekamu kyekifuluma. So bw'otuula wansi w'akatuuti nga keeko, omuntu anyumya bunyumya emboozi, amala ebiseera bingi nnyo ng'ayogera nnyo ku ssente okusinga okunnyonnyola ekigambo kya Katonda, ayogera nnyo ku mukyala we okusinga ku kintu ekirala kyonna, ali mu mawanga ge atambulamu g'asinga okumalirako nnyo ebiseera n'ebintuntu ebyenjawulo ebyo. Manyira ddala nti nammwe mwennyini muzimbibwa mu ekyo kye mugenda okubeera. Era Pawulo kyava awandika n'agamba, mungoberere nze nga bwe ngoberera Kristo. Mu bufunze atuwadde ekyokulabirako. Atagoberera Kristo tomugoberera. Pawulo mu bufunze alaga singa ngenda mu maaso n'okukuumira amaaso ku Kristo mungoberere. Ekirala kitegeeza singa yali wakulekera okugobera Kristo, Abakolinso bwe tebagwande kubeera nga bamugoberera. So omuweereza akuumira amaaso ge ku Kristo mugoberere. Atakuumira amaaso ge ku Kristo togoberera. Bw'olaba nga Kristo si yajjudde okubuulira, waba waliwo obwangu, kubanga sitole yonna eya Bayibuli etambulira ku muntu omu Kristo okuviira ku lubereberye paka ku kitabo eky'Okubikkulirwa, nti Katonda ku lw'ekitiibwa kye alikwata ebintu byonna byonna ng'abitabaganya wansi owa Kabaka Mukama waffe Yesu Kristo. Kitegeeza ki? Ekkanisa ezimbibwa ku bukulu n'okumala okw'ekigambo kya Katonda ejja kulabikira ddala, ejja kubeeraga ekifaananyi eky'okwagala kwa Kristo n'obutukuvu. Tosobola kubeera nga ekkanisa gy'olimu ezimbiddwa ku bukulu obw'ekigambo oba ku kumala okw'ekigambo kya Katonda nti kyokka kyokka kye mwetaaga, n'olowooza nti temutandika okubeera nga mulaga ekifaananyi eky'okwagala kwa Kristo n'okubeera nga abantu batambula mu butuukirivu. Ekitali ekyo kirala. So ekkanisa tegwanira kulabikira ddala nga zi bizinensi, nga emisono emipya. Ekkanisa terina kutunuulira enkola eza bizinensi eziriwo empya, terina kutunuulira misono mipya egiriwo. Ekkanisa egwanira kutunuulira Katonda. Era ekyo kitandikira ddala ng'ekkanisa ewuliriza okusomesa, okuyigiriza, okwesigwa, okwesigamye ku bukulu obw'ekigambo oba okumala okw'ekigambo kya Katonda. Lugendo olutali lwangu, lugendo olusobokera ddala singa abaweereza batwala basalawo okubeera nga bagondera ebyawandiikibwa. Njagala nkulage ko ebyawandiikibwa ebitonotono ebikakasiza ddala nti Bayibuli yonna nga bwe tulaba endagaano yaffe ekukakasiza ddala nti eteekera ddala essira ku kye tuyita okuyigiriza okw'obulamu. Tito 2:1 naye gwe yogeranga ebisaanira okuyigiriza okw'obulamu. Tito 1:9 ulira byeri okwogera. Tito 1:9 enyweza n'egamba nti anyweza ekigambo ekyesigwa ekiri n'okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinzenga
okubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu. Ozoolidde nti essiro oliraba omuweereza omwesigwa. Obwesigwa bwe buva mu kubeera nga anyweza ekigambo ekyesigwa ekyasomesebwa abatume, olwo alyoke ayinzenga okubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu. Kambeko ekirala ate nakyo kingenda ddala maaso n'okulaga. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi egamba nywezanga ekyokulabirako eky'ebigambo eby'obulamu bye wawuliranga gye ndi. Bayibuli eraga nti tulina kunyweza si kirala wabula ebigambo eby'obulamu. So ebifo ebirala osobolera okulaba Timoseewo ekisooka 3 paka 5 n'okulaba Timoseewo ekisooka 4:16. Kakati nno mu kumaliriza njagala mbeeko obubonero bw'enkulaga obw'abasomesa ab'obulimba, mu luzungu tukiyita characteristics. Njagala mbeeko obubonero bw'enkulaga obw'abasomesa ab'obulimba. Ekisookera ddala bawakanya okusomesa okw'abatume. Ako kabonero kamu. Omusomesa ow'obulimba yonna gy'okuŋŋaanya kino kitegeere bawakanya okusomesa okw'abatume. Timoseewo 1:3 eraga bw'eti. Timoseewo ekisooka 1:3 eraga bw'eti. Nga bwe nakubulya okubeera mu Efeso, bwe nali nga ŋŋenda e Makedoni, olagirenga abamu obutayigirizanga bulala. Abo abantu baali mu biro by'abatume ne kaakati weebali. Omulimu ogugambibwa Timoseewo gumuweebwa olw'okubeera nti waliwo abo abawakanya okusomesa okw'abatume. So abasomesa ab'obulimba bawakanya okusomesa okw'abaki? Okw'abatume. Ekirala akabonero akookubiri kosobola otegeerako abasomesa ab'obulimba bawakanya okusomesa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bawakanya okusomesa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kwegamba tebakoma bukomi kuwakanya kusomesa kw'abatume, wabula bawakanya n'okuwakanya okusomesa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Timoseewo ekisooka 6:3. Timoseewo ekisooka 6:3. Omuntu yenna bw'ayigirizanga obulala so n'atayigiriza bigambo bya bulamu bye bya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okuyigiriza okugobereranga okutya Katonda, olwokuna nga yeekulembeza nga taliiko kyategeera wabula okukalambiza obukalambiza. Bayibuli eraga nti weebali bawakanya n'ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo ebigoberera okutya Katonda, ensonga enkulu beekulembeza era ekibakozesa ekyo tebalinaako kye bategeera wabula okukalambiza empaka n'entalo ez'ebigambo, omuva, obujja, okuyomba, okuvuma, omuva, obujja, okuyomba n'okuvuma. Akabonero akokusatu kosobola otegeerako abasomesa ab'obulimba bagaana okukakkanira Katonda. Katonda buno obubaka bwenkoze nti bulungi tibwalinako bwe tusaba bubeeko bwe buyamba. Ssebo akalambiza obukalambaza abuulya n'agaana. Tito 1:10 bw'eti bw'egamba, kubanga eriyo bangi abatagonda. Ako kabonero kakusatu nti oli ne bw'awulira asalawo n'agamba sijja gonda. Bawakanya ebigambo by'abatume, bawakanya ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo, ate tebagonda. Ne bw'obabuulira tebagonda. Kabonero akookuna kosobola otegeerako abasomesa ab'obulimba yonna gy'oli eyo boogera ebitaliimu ate balimba. Tito 1:10 era enyweza. Kyova olaba olunaku olwaliro balimba abantu nti buli Mukristaayo yenna alina obuweereza obw'okwonya. Ye nnyini agamba Abakristo bonna balina obuweereza obw'okwonya. Talina n'omu gwe yali awonyeza. Ne mu famire y'abantu balwala, mukyala we alwala, ye nnyini alwala, n'abaana be balwala, n'ab'ekika kye ab'enjawulo balwala. Talina n'omu gwe awonya era abaweereza ne ssente bagende mu ddwaliro babakoleko. Bennyini baagambye nti nabo balina obuweereza obw'okwonya
nabo bennyini tebalina muntu yenna gwe bawunya. So asomesa mulimba kubanga byayogera tebiriimu mulimba. Awakanya ebigambo by'abatume ebya Kristo Yesu tagonda ate byayogera tebiriimu bya bulimba. Kati byonna nga tumaze bitegeera tutegedde okuyigiriza okw'obulamu kyeki, ensomesa y'obulamu kyeki, emiganyulwa gyayo ne Bayibuli engeri gyeteekesera ku nsomesa y'obulamu, ne tutegeera n'obubonero obw'abasomesa. Kati tugwanidde kwanukula tutya eri abasomesa ab'obulimba? Kiki ky'olina okukola? Bayibuli enywereza ddala bw'oba osomye Tito mwendi mwennyini wano wembadde ndi, essuula essookera ddala olw'omwenda luggwayo bwe luti, egamba nti anyweze ekigambo ekyesigwa ekiri nga ekigambo ekyesigwa ekirina okuyigiriza kwaffe bwe kuli, alyoke ayinzenga okubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu era n'okusinga abayomba naye. Bayibuli eraga nti abantu abo tugwanidde okubeera nga tukola tutya? Tubanenya ababawakana. Ate era Bayibuli tekomaawo. Bw'osoma Baluumi 16:17 enyweza n'egamba, era mbeegayiridde abooluganda mutunuulirenga abo abaleeta okwawukanya n'ebyokwesittaza ebitali byakuyigiriza kwe mwayiga, mubakubenga amabega abo. Obuvunaanyizibwa bukuweereddwa ng'omaze okutegeera obubonero bw'abo abasomesa ab'obulimba bakubenga amabega. Bayibuli bwekoze ki? Bwegambye. Naye ekisinga okwewuunyisa, Bayibuli byetugamba okukola ate abakristo si bye baagala. Bo baagala obulimba. Omukristo wa Nnamadala oyagala otya obulimba? Era nawe n'okwekuba mu ttooki. Lwaki njagala nnyo obulimba? Oba oyagala nnyo obulimba tolokokanga, kubanga omwoyo gwena, omwoyo w'omuntu eyalokoka, omwoyo oyo si wa bulimba wabula mwoyo wa mazima. Befeso 5:11 egamba, so temusanga kimu n'ebikolwa ebitabaala eby'ekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi. So tubyanike. Mufunze Bayibuli etulaga titugwanidde okuba nga tukola tutya? Tubyanika. So era tujjukire ebigambo byemu Pawulo bye yagamba Timoseewo okubeera nga anenya abo bonna obutabakkiriza kusomesa kintu kirala. Kumaliza njagala okugamba mukwano abadde awuliriza nti ogwanidde okijjukira nti okuyigiriza okw'obulamu y'enkulungo ate era y'engeri ey'omukristaayo okukula mu butuukirivu, kubanga kye kigendererwa eky'ensomesa ey'obulamu. Enjigiriza yonna nga teviirako bantu kukyuka, kuleka kibi kye baayagalanga edda ne basigala nga bakyayagala ekibi, eyo enjigiriza tebeera njigiriza ya bulamu. Enjigiriza y'obulamu erina obusobozi mu yo okubeera nga abantu abo egendera ddala mu maaso n'okubeera nga ekola ki? Ebakyusa, kubanga amaanyi gali mu njiri. Basesalonika ekisooka essuula y'okuna olusooka paka olwokusatu egamba, kale abooluganda ebisigaddeyo tubeegayirira tubabuulirira Mukama waffe Yesu nga bwe mwaweebwa ffe bwe kibagwanira okutambulanga n'okusiimibwanga Katonda, era nga bwe mutambula okweyongerayongerangako nate olwokubiri, kubanga mumanyi ebiragiro bwe biri bye twalagira ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga oyo Katonda kyayagala okutukuzibwa kwammwe, okwewalanga obwenzi. Ne Peetero ekisooka 1:15-16 eraga nti no, kubanga eyatuyita mutukuvu tugwanidde okubeera abatukuvu. So ensomesa ennungi viirako abantu okuleka amakubo ag'okwagala okubanga beenyigira mu bikolwa ebitagulumiza Katonda ne beeyawula kuva ku ebyo ebikolwa, kubanga tumanyidde ddala nti mu kuyimirira kwaffe ne Katonda twalokolebwa mu musango ogw'okwonoona, era kaakati tulokolebwa mu maanyi ag'okwonoona nga tweyawula
nga tutambula mu bulamu obw'okweyawula nga tutunulira ekigambo kya Katonda. Era ekyo kijja twala ebbanga gwanvuko paka ku lunaku luli Katonda lw'anaatulokola mu kubeerawo kw'ekibi ng'atuwa emibiri egy'ekitiibwa. Naye kaakano ffenna tugwanira okuba nga tutambulira mu mbeera ey'okweyawula. Bano abakkiriza tunaatandikira wano, wabula ate mmaliriza nga ngamba nti gwe yenna ayinza okuba nga obadde olina amazambi g'otambuliramu geenenye, ate bw'obeera nga owulidde bino tosigala mu kifo w'omanyi nti togenda kubanga ogenda mu maaso n'okuliisibwa obulungi. Abantu ba Katonda gye bali oyinza obutabalaba ku TV oba okubawulira ku radio, naye gye bali mu kimpoweze nga bakola omulimo, buuzabuuzaako abantu babeera bakola ki, babamanyi. Ate era gwe nanyumirwa obubaka bwaffe tukusaba twalako eddaala, genda eddaala mu maaso n'okulayikinga obubaka, okulayikinga ku YouTube channel yaffe wamu n'osubscribinga. Ate bw'obanga osuubira olinayo ky'osobola okuba nga okola buli mwezi ng'owagira omulimo ogw'enjiri, nawe tukusaba twala eddaala eryo. Ffennyini abalokose ne tutegeera ffe abalina okubeera nga tukola tutya, tugenda mu maaso n'okuyimirira n'omulimo omulungi, si mu mbeera ey'okukakibwa naye mu mbeera ey'okuba nga tumaze okutegeera ate ne tutandika okikola kyeyagalire. Tusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amina.